Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumbirwa amawulire. Tanzania emanyiddwako ebyobuwangwa ebyensikirano ewamu n'obutonde obusufu okukamala abantu abakkakkamu ewamu n'ensolo ez'omu nsiko ezeetala mu Serengeti olusozi Kilimanjaro olusinga obuwanvu mu Afirika ewamu n'amazzi aga bbulu agatangalijja okuva ku Coast paka Zanzibar. Tekyewuunyisa nti ensi efuna abalambuzi abasoba mu kakadde buli mwaka. Obutebenkevu mu Tanzania busikiriza bamusigansimbi okugyeyunira. Enkulaakulana evudde ku byenfuna ebyobusuubuzi n'ebyobulimi naye ng'eggwanga lyetaaga okulongoosa mu kuzimba enguudo amalwaliro n'amasomero. Embeera y'obulamu mu bantu ekyuse mu nsonga y'ebyetaago n'ebyenjigiriza newankubadde enjawulo erabiseewo wakati w'abannakyalo ne bannakibuga. Omwezi guno Tanzania etetenkanya byakulonda era ab'ekibiina ekivuganya beegasse okuteekawo omukulembeze omu abakiikirire. Edward Lowassa okuva mu kibiina ekiri mu bufuzi ajja kuvuganya ne Mr. John Magufuli okuva mu kibiina ekimanyiddwa nga Chama cha Mapinduzi. Abatuuze okuva mu Tanzania beesabira okulonda okw'emirembe wamu n'obwenkanya mwene ensi mu Afirika ejjudde emirembe okuva ku meefuga. Naffe tubasabira wamu n'okubaagaliza okulonda okw'emirembe n'obwenkanya. Abakyala bafuna ebizibu mu nsonga y'okufuna emirimu. Omusasi waffe MC Yala katuwa ebisingawo. Wetudda ku nsonga z'okufuna emirimu abakyala bafunira ddala obuzibu era abamu batoba ne byeneeyisa by'ebyobuwangwa bwabwe. Mu mawanga agamu abakyala abamu batwalibwa nga abagwi b'eddalu bwe babanga bakola emirimu abamu gye bayita egy'abasajja. Naye Bishara Farah teyakkiriza kulemesebwa era ye mukyala avuga emmotoka ya ambulance yasookera ddala mu kibuga gy'ava. Ku myaka 23 gyokka yali asinga obuto mu kitongole ky'ebyokwerinda mu Wajiri mu mulimu guno ogutali mwangu nnyo. Akolera mu bitundu ebyesudde mu mambuka g'e Kenya ekitundu abamu kye bakazaako erya Al-Shabaab. Era oluusi yagitanga mu buzibu okutaasa abali mu buzibu amasasi n'obulumbagano. Bishara alina n'essimu gy'akozesa okuyamba bamaama abali embuto ewamu n'abafunye obubenje ku nguudo n'abo abalumbiddwa ensolo z'omu nsiko. Omwaka oguwedde omuwendo gw'abakyala abafiira mu ssanya gwali waggulu. Bakwata kifo kya 2 mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa era kino kiraga omugaso gwa Bishara n'ekitongole ky'okwerinda n'enkola yaabwe. Bano bavugira ku nguudo embi okuyamba abantu newankubadde abeewaabwe si basanyufu olw'omulimu gwe n'ebizibu ebigwetoolodde naye nga baamudiddemu ne bamuteekamu obwesige. Bishara agamba omulamwa gwe kuyamba na kutaasa bulamu bw'abantu ewamu n'okukendeeza mu kusosola abakyala n'abawagira ensonga ezeekuusa ku ekyo. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Yala naago gatutuusaako. Enjawulo wakati w'abagagga n'abaavu nnene ddala. Omusasi waffe MC Loy kaaga tutuuseeko. Emyaka 7 gye tuvudde kampuni y'emigabo ku Wall Street eya Newman Brothers yagwa neleeta wakati abagga mu byenfuna bya Amerika akali kaludde okulabibwa nekyongera okuteeka omuwato wakati w'abaavu lukupe ne babinojjo era ebyenfuna okuba we byadobonkana abagagga baliisa buti. Kampuni z'emigabo ku Wall Street zikyayingiza kavu yadde okugwa kwazo kwaleka bannansi nga baavu. Buli muntu mu nsi ogaanidde obwenkanya naye abantu baalubatu be balina ssente ezitabalika era bano babinojjo be bakyasinza obugagga mu byafaayo by'ensi ya Amerika era nga buli lukya beeyongera kugaggawala okubasala emisolo. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Loy ogatutuusaako. Kyabadde kintabuli kyakunyumirwa emizannyo n'ebisanyusa ewamu n'okusappewaza ku kivulu nyegenyege abantu basse mu bungi ddala. Okunyumirwa ekivulu Ssemavulu ekyatojjedde okumala ennaku 32 ekyasokedde ddala mu Uganda. Abayimbi ne bannannyini talanta okuva mu nsi yonna basanyusizza abantu ku siteegi ez'enjawulo ezabaddeyo okuva ku music ow'ekinnansi omufirika paka ku mazina ne music eyavudde ebunaayira n'aba wano mu bitundu ebyetoolodde. Bannamiso n'Abannayuganda nabo tebaalutumidde mwana era abamu balabiddwako n'ebyalaani byabwe nga beekansa. Ebyokwewunda ebisiige ne ati omusufu byonna byabaddeyo eno kw'ogatta emmere ey'oku butaka n'eyavudde ebunaayira eyatulese nga twenukuuna.
ekifo ekirungi ate nga kigazi kyasobozesezza abantu okunyumirwa ewamu n'okukampinga lyabadde Binu Makeke okwetala abampi n'abawanvu bonna mu kunyumirwa nga kwogatta obutonde obwabadde obulungi okuzaama abazze mu Kivulu baweereddwa omukisa gw'okuzannya firimu ng'era bano babadde bazannyi basufu ddala Nyegenyege Festival yabaddeko bapafoma basufu ddala n'abaana abato nabo babadde n'ekifo kyabwe ensi ensoba mu 12 ze zaakiikiriddwa mu kino ekivvulu Semavulu ekyaggasa amawanga mu ssanyu kino ekivvulu ekyatojjedde okumala ennaku 3 ku nsibuko y'omugga Kirira kyabadde kisusse ebinnonogo langi n'emisono ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala ag'okya nsigadde nze Ladyslike gano ge mawulire ku ngoma awulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera